Weebale okugoberera channel eno emanyiddwa nga Sozmo. Tuba ku nsonga za mukwano na music era mu kaseera kano tuzuula omwagalwawo Kyakulowooleza okusinziira ku by'osuubira. Gyebaleko Mr. Sozi, weebale otuweereza ngeno ku kyeyo. Mr. Sozi, nina omwagalwa wange, kale bba wange tumaze naye ebbanga ddene, tumaze almost 8 years nga gino ebiri gye n'akakola eno tegiriiko, twali tumaze emyaka 8 naye nga kale nga naawe bw'obimanyi nga tebitambula bulungi. Kati bwe najja ku kyeyo gaayi yakyuka, naye njagala kumanya kituufu kikyaliko essaawa zino eno, kuba atayogera kituufu gwe ayinza okugamba kirala, mukwano gwe n'akugamba kirala, omulala n'akugamba kirala, kati simanyi ansi entuufu yeeriwa. Naye akolera Jinja ku luguudo lwa Boja Road, kwe kuli gundi gy'akolerako. Amannya ge ye Simon. Naye mpulira njagala nnyo kyali oyo kuba twali tumaze ebbanga ddene, naye gino emyaka 2 kuba nkimanyi essaawa yonna we bagulirawo ekisaawa enzirayo, naye njagala nzireyo nga ntegedde wa wendaga, kuba ennaku zino munaye ebyalaavo bizibu, ng'oyinza okubeeraawo ng'omuntu omwesibako bwesibiso. Mbadde njagala munkubirirako mumbuulizeeko nze Rose. Okay, gwe wenna ali mu kungoberera ojja kulaba nga awamu amannya nga zikiza olumu olw'okubutaagala nnyo kwanika identity z'abantu abo. Ensonga ki awamu ojjawulira nemu malala boono bawulira tukubidde, waliwo ojjawulira nga amannya awamu tusirisaawo olw'okuprotectinga oba okukuuma identity y'abantu abo. Abamu bayinza obutabeera comfortable kumanyibwa, naye amaloboozi bayinza obutagategeera bulungi. So you're going to bear with me naye katumale okunoonya ku lulenzi luno tulabe luli biki, lwemamaaza oba lulikkiriya. Bibaawo mu bulamu. Balegoberera channel era nkugamba nti sharinga, subscribinga ne ku Facebook page gye ndinyo Sozmo, ebisingawo ojja kubanga obisangayo. Bale kutugoberera katulabe ku munafono ye biri bitya. Hello. Yes, bwana Tone gyebaleko. Gyendi woli wawoggana mbale njala kwogeramuko naawe katonda nga wawoggana. Hello. Nti Simon nze ngamba nti awoli nga wawoggana nnyo, lako ebbali tuwogereko. Gyendi seba oli oti eyo. Jinja agamba ki? Mbadde manyi nti no covid mwayimiriramu okukola. Mulina okikwasaganya? Kiki Jesse ali atya? Jesse ne Jotham. Nti Jesse ne Jotham bali batya? Owulira otidde nnyo Sebo nze ndeesa amajja, lwaki tokkakkana? Kakati erinnya lyange nze Sozmo. Lwakuba nti no oyina engeri gy'obuzizzaamu omuliro bwe nkubuuziza eby'abaana bo ne weesika. Okuprotectinga family. Naye ekyo nakyo si kibi. Kaakati nno nze waliwo omukyala gwe mbadde njogerako naye wano, n'aŋŋamba naye nkubuulire, nsaba onkubire ku mulenzi ono ayongere okukimanya nti newankubadde nga ali mu mirimu gye leero akola, naye akimanyi nti alina eno gwali obwongo. Tolinaayo muntu gw'omanyi gw'olya bwongo? Tolina mukazi, tolina girlfriend, tolina mukyala? Omukyala genda tali mu Uganda, so oyo simulina mugambe. Nesonyiwe mukyala wange tali.
kwegamba yeenoonye yezuule ogambye nti no gwolina ali bweru bamuyitaani mukyala wange kiki obadde ki Simon sala pressure kakati omuntu angambye okukubira essimu bamuyita Rose kituufu Rose tali mu Uganda naye yagambye nti njagala onkubire ku Simon ayinza obanga agira ne yeerabiramu nti mwagala ng'omuntu yenna omanyi ababeera ku kyeyo agira n'alowooza n'agamba ne banne gwe naleka e Uganda akyandiko oba yatandika kwemamaaza wabanga ali kuteeka ku mbewo mugamba abeere mukakkamwe lwaki omanyi nti gyali naye bambi babeera obimanyi ebibeera naawe walibadde nga toli Uganda ng'okimanyi nti waleka omukazi e Uganda omanyi ebiyinza okutawaanya mu birowoozo nina nze omanyi ndi musajja if I go ntunulira mu maaso awo wenze bagala nnyo okutegeera kintu kirala nnyo njagala kusanga mukyala yakyaliwo yafuna lubuto tekisinga obukulu mulamu ebisigaide saagala kumanya mba ngenda kulya enkoko saagala yalidde naye kakati omanyi nga bwali omukyala omanyi pressure y'ekyeyo ne stress kimanyi nti ayinza obeeyo n'agamba naye oba Simon wange kati yayingizaawo mukyala mulala oba kati kiki omanyi ebibeerawo ng'omukyala aba akwagala wulira amazima gali oli musajja ne musajja kituufu ndi mu myaka ebiri n'ekintu ndi mugenda mu gwakusatu ndi muwuulu ng'omukyala taliiwo ng'omukyala taliiwo ndi mu gwakusatu gugwako ningira gwakutaano ndamukwata gwakuna naye nti akyali mukyala wange era obadde omubuuliza simaye mugamba nkugambye simunaze mukyala gye nina taliiwo kati ongamba mukyala kyali e Kampala nkitegeera naye kakati waliwo akatonotono ennyondo za Rose ke yabadde asaba akamu ku kamutawaanya nga mugira omanyi abantu nga temuli wamu wabaawo okukyankalana n'omuntu nga muli mu nnyumba y'emu nga muli ku buliri bwe bumu kyanjawulo n'okukyankalana oba n'okusika omugwa n'omuntu gw'otali naye kati olumu oba obadde bumweralikiza n'agamba omanyi olumu tusika omugwa ne Simon nempulira nga alinga nva mu ngalo alinga ndekka nga ngaba ne omusajja nga mwagala naye ng'okwekyanga twekyanga nga tusika omugwa ndowooza otegeera embeera ng'eyo mugabaddemu akunyonyole bulungi akuli tekibeerangawo ne kati gwe singa obadde omugumyana kumuwa ssuubi oyinza mugamba bigambo ki Rose kitwale nti byoyogera abiwulira mugambe nawasobodde okukubira essimu akubira essimu ng'essimu eyo mala nebeerako gyemanyi wangi nakugamba halo notapo nolodinga notekako mitwalo ng'ebiri oba etaano kukubira ogenda okuttawo nga teriki ebyo kanteeka mu blacklist maze ebbanga lya mwaka nga mulamba nekyo teyitamu nga teyitamu twala obuvunanyizibwa nziremu omukubi ayinza okugamba halo nevaako oddamu omukubiranga omuntu alina n'ekigambo ekirakozesa oba kiri oba kuta kompyuta oba biki waliwo omusajja atera nnyo okuntowaanya naye ngezaako nnyo okubinoonyeza naye kuba yali alina kukomawo yankubira essimu nti nkomawo gwaliko aberebere nali nkola ggulu toyota Uganda nafuna omulimu yanakakolayo okwezi ogumu nali nebafe nankubira essimu lwali lwakumeka lwali lwa Sande wali lwa mukaaga wayisewo omwaka wayisewo myezi nga 9 kati ninamu obuzibu naye ndikomawo natwala obuvunanyizibwa nenfuna emmotoka neŋŋenda Entebbe nalinda Entebbe neninda Entebbe nonyine nesiibula nabba essaawa 6 gwakiro nga takomyewo nga tazze takubuulidde okuvako
nebuako nengamba nanyiga nentunda essimu eryaliko whatsapp nengula akasimu kamapeesa nga saagala presa nengamba kangula akasimu kati ekitegeeza mulwawo okuwuliziganya wakulimbye oba kugamba nti mpuliriza akulimbye mubuze bulungi ndi musajja oli musajja akugamba ekindi ku mutima okitegeeza kali wagamba nti twatankana kikibazo dalili alina endowooza balina abakyala babeera n'emitima minafu ayinza oleka ennyama wali naye ya mukene olwokuba nebba yafumye ku mukene agamba nebba nseneyakaawo ekiiko naye nga tasobodde kugamba nti owaayi ekiiko genda ogulera ekikundi kya mukene okireeta njagala kulya ku mukene mwenye yamwefumbire so waba kugambya Okay, kakati nze nsaba omulekero bakabo kubanga kyemanyi nti anaatera n'okukomawo naye era abadde ali mu kutyanga ne bane Simon twagala nye emyaka 8 nga nkyali Uganda nga tabaze na gino egyebweru naga tulina abaana kati njagala okubeera omukakafu njagala okutabeera na pressure ya musajja nti omusajja bamuntwala nyinza okudda omusajja yawassa bambi ng'omuntu alajana akwagala kyokka alina okusoberwa so muwe obubaka bwo obusembayo akowulire ebimufaako brother yalingamba kali abayagala bakati obako obwonsubira brother agenda kungamba alina brother wange omutuufu yali yakamala senior citizen mukwano kwezindi basinya naye so yamubulirako amugamba simanyi ndi mukono ngamba abaali mu Uganda sisaini akafunza ekisaini naye ngamanyi amaka ge gali eriyo. Okay, nze njagala ebigambo byebisembayo by'omugamba abeere mugumu ndoza wangi abeere mugumu kubanga kyakera nga akyali nesimaalizeeko libeereko olinze essimu ebeereko bimanyi kale Simon neyanziza olunaku olungi era kansuubire nti ajja kukubira amangu ddala kale olunaku olulungi sebo. Okay, ensonga muziwulidde waliwo ne waliwo awetaaga okutunuulira ku sayidi ate era ey'omukyala ndooza waliwo ekitundu kyatanaba kuzanya bulungi naye weekend eno tugenda banga olw'okusaba kwabangi tuli likely okubanga tujja kubeeranga ne live ku Friday, ku Saturday ne Sunday oba si kyo ku Thursday, Friday ne Saturday tujja kusalawo ekyenkomeredde naye nga tuyinza okusooka ne Friday, Saturday ne Sunday nga tubeera ne live lwe twogera ku nsonga zino ezitutawanya mu mukwano gwaffe naddala abali ewala abatawanyizibwa ne distance nga tubitunula era tujja kutunula nnyo eŋŋanda waliwo okusoomozebwako kubanga abantu banoonya nnyo ebigambo mu bantu abalala ebigambo bino kumpi ne bitabayamba naye ne bibulako katono okutta mukwano gwaffe nabyo tujja bitunulira ku weekend eno Friday, Saturday ne Sunday tugenda banga tukola live webale kugoberera tujja genda tubitereza mpola ebimu jalaba nga tukola live nga nango ndaba ne katolo kuba nti ate bano bote tusobola balaba so yensula cholaba nti tutandikidde mu ngeri bweti tujja kuterera mpola obere ngo ndaba nga bulijjo mu videos endala bondaba naye in the meantime let's go with this thank you okubeera ne Sozmo ku YouTube channel eno era nyongere kujuguza subscribe and please nyiga that bell button ofune notification bwebanga waliwo videos empya bino ogenda banga obifuna kumpi buli lunaku naawe ayagala okubaako gwotegeera mu nsonga si lwa bubi era njala okutegeeza I'll be very smart. I'll not do things nga bw'oyagala okubikola ku nkomero obeere heartbroken. No, I'll be very smart nga ku nkomero twagala reconciliation twagala kutegeeragana si ku breaking abantu mitima. So the number is +256 706 9402 30. The number is +256 706 9402 30. Don't call, just use WhatsApp. Kijja kubanga kimala. Thank you.